Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wampiza na adamu ina balamusiza konyo. Family y'omugenzi muhumuza eyatiddwa ayitibwa omukadde w'ekkanisa simbativu n'enfa y'omuntu waabwe. Ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa abantu n'aba family ebitaliiko ansa. Oba okitegeera. Nina video gye ndabye nga mukulu Bujjingo ayimiridde mu maaso wa police mayinja n'abalala ababaddewo ng'agezaako okubanyonyola n'okubawa story nga bwe byabadde. Ne mu byayogedde agambye atendereza omukadde w'ekkanisa nti musajja muzira nnyo era yafiiridde ku mulimu gwe. Ekyebuzibwa kiri nti mulimu ki omukadde w'ekkanisa gwe yabadde akola ogwo gwe yafiiriddeko. Ekyo kibuzo ekisooka. Ekyokubiri, pastor yadavuga emmotoka ye ngaddeyo wakawuwe gy'asula. Yabadde alaga wano omukadde w'ekkanisa ekiro ekyo. Omukadde w'ekkanisa yadde agenda kusula wa pastor. Omukadde w'ekkanisa muliraano wa pastor nti yadde amutwalako nga bw'oyinza otwalako omutuuze gw'obeera naye mu kitundu ekimu. Omukadde w'ekkanisa ye yabadde avuga pastor ng'amuzzaayo ewaka oba pastor yadde avuga omukadde w'ekkanisa. Kusinza ku story gyawa alaga nti yadde avuga omukadde w'ekkanisa. Ekibuzo kiri nti yabadde amuvuga ng'amutwala wa eyabadde adde waka ewuwe. Ebyewuunyisa biri mu nsi muno nti mu Pastor Bujjingo awa story eyo mu maaso g'owa police. Ng'owa police atunulidde Pastor Bujjingo mu face nkaliriza bw'ati. Nga Pastor Bujjingo ali mu kunnyonnyola police atya n'okutuna mu face y'owa police. Abantu abasoma ekiyitibwa okunoonyereza asobola okutuna mutuuzi bw'ati mu face ng'oyogera. Body language yo n'emala okumulaga nti byoyogera amazima oba si bituufu. Just maaso kutunulira mu maaso ng'oyogera. Kimumala omaze okumanya nti omulimba oba tomulimba amaaso gasobola okukuwaabira. Naye okusinza ku story Pastor Bujjingo gy'adaawa owa police. Njagadde nnyo okumanya bw'amaze story owa police akozeewo ki. Ku muntu yasoma okunoonyereza ne body language ya Pastor Bujjingo bw'abadde ng'awa story singa nze mbadde wa police. Mbadde ngenda muteeka butesi ku mpingo mugambe nti jangu tweyongereyo oyongere okunnyonnyola abakulu abansingako. Naye ekiseera kituuse ng'ate owa police yamalirayo Pastor Bujjingo story. Kuba wali wagambire nti nawulira ekintu nga kiŋŋamba nti ono n'amugamba vuga. Ekintu nga kiŋŋamba nti vuga. Ng'owa police yamalirayo Bujjingo nti ekintu kyagamba Bujjingo nti vuga. Era n'agamba nti bwe kyamugamba okuvuga kyamugamba kuvuga ngadda mulago. Oba kitegeera ebyo abyogera mu maaso g'owa police. Bannayuganda mukimanye tetuli safe, teri munnayuganda n'omu ali safe. Bwe kiba nti omuntu asobola okuyimira mu maaso g'owa police n'akola statement ezitakwatagana bwe zityo ng'owa police atunulira omuntu ali mu kumuwa story ng'atya n'omutunula mu face. Owa police n'asigala nga akyakkiriza mu bigambo ono byayogera. Then kitegeeza nti either tulina abapoliisi abali unprofessional mu mulimu gwabwe. Ekyo nno kiba kya bulabe nikijja tutwalira ebbanga ng'eggwanga Uganda okuzuula abatemu n'abamenyi b'amateeka mu ggwanga lyaffe bwe tuba nga tulina abapoliisi abali unprofessional at that extent. Oba okitegeera. Ekirala ffenna twalabye Pastor Bujjingo ekifaananyi kye baatulaze amangu ddala nga batugambye nti ali mulago mu intensive care unit. Omuntu abeere mu mbeera ali mu eyo section aba ali kutaasibe utaasulewo. Naye ekifaananyi kye baatulaze nga ali mu ddwaliro e Mulago yadde mu ssaati ya mikono mimpi ng'omukono omugumu guliko plaster. Awagambibwa nti kyekimu ku biwundu bye yafunye nga ekyessasi. Naye bw'abadde ayogera n'owa poliisi era ekirungi abadde mu ssaati ya mikono mimpi n'entunula emikono gye gyombiriri nga nnoonya omukono oguliko ekiwundu ogwakubiddwa essasi gumbuze ku mikono gye gyombi gy'alina tewali mukono guliko kiwundu. Ddayo otunule vidiyo eyo. Mwenna abagamba mbu tulimba simanya aba NUP baade baga Pastor Bujjingo afe kyovola abawakanya byayogera atawakanya byayogera nga ogamba nti bituufu
tulage moyo video jadenga nyonyo wa police tulage kiwundu ky'essasi ku mukono kiri ku mukono kigwa ddyo gwa kono kuba emikono ayina ebiri neze emikono ebiri gyonna gy'ayina ngitunulidde na bwegendereza sirabyeko wali kiwundu kya ssasi era tewali mukono gwaddeko plaster ekiwundu ky'essasi kyawonye mu lunaku lumu okuba nti essasi tewali mukono guliko plaster banayi sometimes mutwalemu ku magezi bwobanga iyo video tena ddayo olabe video giyalabye video giyakoze ng'ayogera oluvannyuma ng'ali ne babbalamu ne babebekulu abaze okumukyalira era ekirungi era abadde mu saati ya mikono mimpi ddayo tule video eyo tulage ekiwundu ku mukono gwa Bujjingo kiri luddawa mweyo video gyadde ne babbalamu Fulfiga atugambye mbu yafunye ekisago nga tasobola na kwambala saati atulage ekisago ekyo kyafunye ekyade kitamusobozesa kwambala saati kiri luddawa mu mukono baade bagusimbu sibi kiwozi bwe guti nga mbe ekibegabega esasi limuzize ekibegabega lwaki mulimba abantu kati nze ngo nambeera omupoliisi senior police officer nga kutunula bwe nekwetegeeza ngejo nekutula maaso nekwetegeeza nge body language yo kikyetegeeza nentunula emikono bweda giriko plaster nga myere tekuli wadde ekiwundu nomala okumpa story nentambula nengera nenkuleka waawo ddala nga ndi mupoliisi nkolerera ggwanga lyange sobola okulekawo era ngenda bugenzi nalega ati ajja tweyongere ogenda onyonyole bakama banga abasingawo kubanga byonyonyoze binemye okukola ki binemye otegera tebigatta okitegera ndabye omusajja abadde ayogera ku lwa famire ya Muhumuza n'agamba muneffe tuli eno mu byalo titumanyi nnyo bigenda mu maaso naye bye tulaba ku social media mu kibuga abantu abantu batugamba nti pastor yabadde mu motoka n'omuntu waffe omuntu waffe n'akubwa amasasi ne pastor talinaako kiwundu kyonna kya ssasi ekyokubita engoye ze tekwabaddeko wadde ettondo ly'omusaayi nga tono yabadde naye mu motoka nebamukwidde amasasi ebyo byogerwa owa famire ya Muhumuza naga ndi n'ekirala era abali ku social media batugamba abali e Kampala batugamba nti motoka ya pastor teriko wadde damage y'amasasi wegayise nga gakuba omuntu waffe family simmative n'enfa y'omuntu waabwe twagala justice ku nfa y'omusajja oyo twagala justice tukoyo kulaba nga bannayuganda tuttibwa mu ngeri etategerekeka abantu baffe ne bafundika nga bategedde kiki ekituviiriddeko okufa baani abatusse era batutta lwaki tubikoye mu ggwanga lyaffe nti omuntu ajja kuvangayo ate omuntu nga bw'ayagala kubanga alina omukwano kwabo abafuga Uganda otuuke okole by'oyagala ebyo tubikooye